Kakati akatambiko olabaako ekyo kyolaba kiwuugulu. Omwami ono asanze ekiwuugulu nga kiri mu nnyumba ye, kiri mu kupapala, kiri mu kubuukira mu nnyumba ye. Ne yeebuuza ennyumba ebadde nzigale. Ekiwuugulu kino kiyiseewa okujja mpaka mu nnyumba yange. Bannange ekiwuugulu kibi. Abasinga okummwe muyinza okuba nga kino mukimanyiiko. Nti ebimu ku binyonyi ebisingira ddala okwetikka eddogo okubika, ekiwuugulu kikwata nnamba esooka. Ekiwuugulu kikwata nnamba egi, nnamba emu. Kati ono bakimusindikidde ne kijja straight mpaka mu nnyumba. Ebiwuugulu bino tebirabika. Era abamu ku mmwe abandaba osobola okuba nga tolabanga ku kiwuugulu, nga tokirabangako maaso ku maaso. Oyinza n'okuba nga guno gwe mulundi ogusoose okukiraba kubanga tebirabika. Ekiwuugulu kigenda okulabika mu bantu nga kirina obubaka bwe kiba kireese. Obubaka buno bwa mirundi mingi. Ekiwuugulu kigenda okukusindikibwa ng'ogenda kufa, ng'omuntu akikusindikidde ayinza obba nga mulabewo ng'ayagala kukutta n'akusindika ekiwuugulu ekyo. Kasita okitunulamu mu maaso nakyo ne kikutunuulira bwe kiti, muganda wange olina tandikirawo kukaaba. Ekiwuugulu kino kireeta obubaka nti ogenda kufiisa. Ayinza okuba omuntu ogw'oyagala ennyo, ayinza okuba omwana wo, ayinza okuba mukyala wo, ayinza okuba maama wo, naye kibi nga bw'okiwulira. Tebitera nnyo okujja mu nnyumba. Era nange kino ekiwuugulu ekiyingidde mu nnyumba nkyewuunyizza era neebuuza kyayiseewa. Ebiseera ebisinga ebiwuugulu bino birina we bibeera, kati kaŋŋambe nga mu kompawundi ne kiyimirira ku muti ne kitandika okukaabira okwo, ng'olwo kikungula. Naye ate bwe kiyingira mpaka mu nnyumba biba birala, olina kutandikirawo kukaaba. Ky'oba olina okukola eky'amaanyi naawe kwetambulira kubanga osobola okusaba ne bigaana. Ekiwuugulu kibi. Ngenda kukomawo nga mmaze okutuusako vidiyo y'omwami ono nkutemeretemere ebinyonyi ebimu ebisinga okusindikibwamu eddogo nga bitta, bikungula, bisera. Ekiwuugulu kye kisooka, wabula waliwo n'ebinyonyi birala. Naye ate bw'olaba ekiwuugulu, n'olaba ekiwuugulu muganda wange, kaaba bwe kuba kusabasaba naye nga tekumala. Olina okubaako naawe ng'engeri gye weeterezaamu ng'omuntu. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko, then tumale tukomewo vidiyo yiyo. Ennyumba nzigale mutusindikira ebiwuugulu, tekigenda kufulumawo naye muba mufa muti yakisindise. Information gy'oyagala togenda gifuna. You know man, okumanya ennyumba yonna nzigale, the house is closed, totally closed. N'oba ofa otya kino tekigenda kufuluma. Babatenda bulogo, obulogo bukoma wano leero. Ennyumba nzigale totally tekibanga kibuze n'obula. Kyetala wano naye tekigenda kufuluma. Tekigenda kufuluma. Eyasindise eddogo lyo leero ogenda kukakasa. Ogenda kukakasa mbutulittira wano leero. Motherfucker. Mwenva kujja ne washata ennyumba nzigale. Mwana mutwagaza ki bammaani? Mutwagaza ki? Okiwulira? Ennyumba nzigale, ekiwuugulu kivaawa. Okiwulira? Kiikyo kivaawa naye tekigenda kufuluma ne we kiba kifa kitya. Tekigenda kufuluma wano ne we kiba kifa kitya. Tekigenda kufuluma wano ne we kiba kifa kitya. Yenna akisindise gugenda kuggwa, tugenda kukitta wano. Kati njala ogenda ofunire wali ababodaboda. Njala ofunire ababodaboda gendo teri njala bakinzitire wano. Leeta ababodaboda nga banamba w'essente wano. Mwana abantu mutulagaza kitweyiyanga mmwe. Tekigenda kufuluma wano ekiwuugulu, tekigenda kufuluma. Ndetera ababodaboda nga bana bakinzitire wano mbasasule.
okirabye tekifuluma wano kyonna byekikimye kigenda kufa bakisse kikino bakifulumya abadde akisindise tukirire eno tudda wano wansi abadde akisindise bikusaze kikyo tukisse mu linnya erya Yesu fire 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 mukama waali bano abasajja bakisse bano balumira mwoyo ate tebalina kye batya muntu sindikire wano tetusobola basibirayo bakiseera bakitutte gwe abadde akisindise bano abasajja bagambe kino ekiwugulu kitukula si kya mu nsiko kirunde bano abasajja bagambe babiruddemu bino ebintu kino ekiwugulu amasiki era nze ngenze nakyo abasobola okunnoonya neyanza neyanza egyo bano bakisse kino kibadde kirunde bangambye kirunde bo babimanyi akitutte bakitutte mu linnya erya Yesu kikiwedde kaakati bino kambibabuulire okusinziira ku nze bye mmanyi ku kintu kye bayita ku kinyonyi kye bayita ekiwuggulu nsibawo ssente zange nga ŋŋamba abamu ku mmwe temulabanga ku kiwuggulu amazima nange sikirabangako maaso ku maaso era seegomba kukiraba sikirabangako era seegomba kukiraba seegomba kulaba kiwuggulu seegomba kukisanga seegomba kukiraba seegomberako ddala saagala kibeere wala ekiwuggulu bwe bakeera ku makya ne bakikusindikira ebiseera ebisinga obungi message ekitera okwetikka olina okuba ng'olina abantu abatakwagala abalabe ate nga b'amaanyi ng'abo abalabe abatakwagala amaanyi gaabwe gali mu ki nga gali mu ddogo nga kye bakwagaliza si kugwa kwokka wabula n'okufa omuntu bw'agenda ku makya n'akusindikira ekiwuugulu aba tayagala bwagazi kugwe kuzikirira mu bizinensi oba mu byanfuna aba ayagala naawe ofiiremu ekiwuugulu kino kibi nga bw'okyolera kansooke nkutemeretemera ebinyonyi ebimu ku bibasindikiramu amalogo ag'okufa agabika n'agasiraanya ekisookera ddala kiwuugulu ekyokubiri enjiibwa ekyokusatu amayiba oba giyita ejjuba abatamanyi kiwuugulu mu luzungu bakiyita owl enjiibwa mulundoza mu luzungu bagiyita pigeon oba enjiiba lyejjuba labika enjiiba pigeon enjiiba ndowooza lyejjuba kati ebyo ebinyonyi bibiri bibi nnyo nga bw'okiwulira mulimu omuntu gwe bakeera ku makya ne basindikira enjiibwa nga nfu nga bagikyusizza omutwe oluusi bagutemyeko etunudde eno muganda wange ebyo ebinyonyi babirogeramu era babittiramu abantu tewali muntu ku nsi ya katonda kuno yali asisinkanye kiwuugulu n'asimattuka oba n'atafiisa oba n'atakaba maziga kino tekikoma mu kukakkanya bizinensi z'abantu kiba kinonye bulamu ekiwuugulu kiba kinonye bulamu nze mbagambe sikirabangako maaso ku maaso sikirabangako naye era seegomba nze seegomba kulaba kiwuugulu seegomba era seetaaga kukiraba kibi kati ono omwami baakimusindikidde era mukazi we yamukubidde essimu n'amugamba owange waliwo ogunyonyi oguli mu nnyumba naye sigutegeera musajja wattu yagenze okujja yasanze ekiwuugulu nga kiri mu nnyumba kipapala kati muje muntu mukulu bwe yalabye ekiwuugulu kino yatanikiddewo okutya n'okukaaba ng'ategedde balabe be baatamanyi bamusindikidde ekiwuugulu kino kutta famire oba kutta ye bw'atafa gwe basindikidde ekiwuugulu kino aba alina okufiisa omukazi oba alina okufiisa omwana oba alina okufiisa omuntu gw'awulira gw'asinga okwagala mu bulamu bwe ebiwuugulu bino bibi nga bw'okiwulira
abamu ku mmwe mulabika mubiinako ne story ng'omanye ekiwuggulu nti kyali kizzeeko ko ewammwe ne kikaaba omuntu wonna afa. Osobola otubuulira mu comment section awo ekiwuggulu gwe okimanyiiko ki, wabula njagala okukubuulira ekiwuggulu kibi nga bw'okiwulira. Olina okwetambulira, okusaba kulungi naye kuyinza obutamala. Kye tunoonya mu nsi ya Katonda eno okuba bulungi. Kyonna kyonna kye kyetaagisa okukola gwe okubeera n'emirembe n'okuba obulungi oba olina okukikola. Toddangaawo ne wekkuniza mbu nze muganda wange ensi kati yatabuka. Ensi yatabuka. Omulokole saba, Omukatuliki kwata sapule, Omusiraamu nyweza Quran, naawe omusamize ensaasi ginyweze. Byebyo osobola okumbuulira kwe ky'omanyi ku kiwuggulu naye nga si kirungi, ekiwuggulu kibi nga bw'okiwulira. Kale ndowooza tusisikana olunaku olw'enkya, Omukama Katonda ng'asazeewo CEO Michael Uganda YouTube channel kw'oli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankumire, abankolera obulungi obutagambika, mubeere bulungi, mweraba. Peace.